Ekiriba kya ttaka mpaawo atali kyambala. Bannange twajja Buganda kulya nnyama nabagamba nti ge maddu agassa emmandwa emasajja. Bakiwangira Kasubi emmanduso yakyo yali Mmengo. Mukire owenda akira ow'entumbi. Bannange omuddu talwewa olugendo aluwa mukama we. Olugira nti mukama wange enkya anatambula. Songa n'omuddu agenda kutambula naye gwataani aneetikka omugugu. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo, muddu awulira yatabaza engabo ya mukama we, kyokka ate muddu awulira yalya ne mukama we ekyenkya. Balolera nkunga ng'abannakasugga balya. Omukazi ow'entatankiriza yaliisa bba ku mwaka amangu. Omukazi ow'endabirirwa ebbuga alya ssabe. Bannange endege y'ensajja esooka nnyinimu okulya omwaka. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka era nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwenvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Balasangeye. Bassebo ne bannyabo, njagala ate era owulirize ebyaleero bye ŋŋenda okugamba. Naye nga sinnagenda ku byaleero bye ŋŋenda okugamba, njagala okutegeeza nawandiika ekitabo kye bayita entabiro y'Oluganda olw'edda, kigula emitwalo gya Uganda 6 gwe wenna akyetaaga. Kaakati ate bw'ova ku kitabo ekyo waliwo ekitabo ekirimu amannya g'Abaganda n'ebika mwe gasibuka. Ekyo nno kigula emitwalo 3 naye kyo kifuna mu soft copy nkikusindikira ku ssimu yo n'okisomera ku ssimu yo. Ate ekitabo ekirala kye kirimu engero z'Abaganda 15,500 ntegeeza engero ensonge. Ekyo gyakifuna ku mitwalo 16. Era oyita ku namba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri kassalaba 256 751 4769. Oba oyinza okuyita ku MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Bassebo ne bannyabo, ŋŋenda kwogera ku ssaza ly'e Kabula. Essaza ly'e Kabula lino kaakati mwe muli disitulikiti oba disitulikiti eyitibwa Lyantonde. Abaganda bagyeyitira disitulikiti, naye mu Lunyaanyimbe ojja giyita disitulikiti y'e Lyantonde. Kaakati nno eyo yeemaamidde oba yeewambaatiddwa essaza ly'e Kabula. Essaza ly'e Kabula lino kyali kitundu ky'ensi ya Nkole, era w'otuuka mu Kabula omwo abantu abasingamu Banankole. Naye essaza ly'e Kabula lino lyajja litya okubeera ekitundu ku Bwakabaka bwa Buganda? Mu mwaka gwa 1888 Abasiraamu bayigganya bannaabwe Abakristaayo era ne babagoba e Buganda, ne badduka ne basenga Kabaka wa Nkole mu biseera ebyo yali ayitibwa Omugabe Entale. Kati we baamusenga n'ababuuza nti mwagala kubeera ludda wa? Baamuddamu kimu nti twagala eri Kabula mu nsi ey'ebisozisozi. Era n'Omugabe wa Nkole eyali amanyiddwa nga Ntale n'abakkiriza bagende e Kabula mu nsi ey'ebisozisozi beekweka eyo, kuba balowooza nti waalingayo amatooke gaali mangi ng'Abaganda bavudde kuno ku kibuga, balowooza nti ne gye bagenze banaalya ku ttooke, naye nabo balonda ekitundu kye balaba ekirimuko ku matooke. Bwe batyo Omugabe Entale bw'atyo yabakkiriza era ne babeerayo okumala ebbanga nga lya mwaka mulamba, paka we balwanyisa ate bannaabwe Abasiraamu mu ntalo z'amadiini abasomako mu isomako, oluvannyuma ate ne bakomawo ku kibuga. Era essaza lino ery'e Kabula baatuuka ku mutalo ogwo ng'ekyamazima nga emmere yakkekwa ate nga n'amazzi nga nago temuli bulungi. Omutalo ogwo ne bagukazaako Kabula mmere, Kabula mazzi, era erinnya Kabula awo erisibuka, Kabula mmere, Kabula mazzi. Kaakati oluvannyuma lwa byonna ekitundu ekyo kyaweebwa ddala Obwakabaka bwa Buganda, era essaza eryo nga liweereddwayo Omugabe wa Nkole ayitibwa Ntale. Ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Okitoba omwaka 1889 essaza eryo ne ligattibwa ku Buganda era ne liweebwayo okubeera nga liramulwa omusajja gwe baali bayita Sawulo Mayanja. Yasooka okulamula essaza ly'e Kabula. Naye Sawulo Mayanja essaza eryo baasalawo omwami anaalifuganga nga olaba nti ebuddu waliyo Pookino ayitibwenga Lumaama, olw'ensonga kyali kiraga lwatu nti Kabaka yali amaze okumaamira n'Obwakabaka obwali busigaddewo.
nze Kanoonya Juma Mulangira w'Ebukerekere ebyo mulimbula bazinga oba ebyo munnange byembagambye bitule butebe mbusegusi byemmeemeza mmwe oyita Kasaraba 256 751 476 bane tunaddamu amakulu biruga bakubire enkyakaali